ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك وتعالى أشهد obuwangazi. Nja kusaba amaloboozi gakyali muno mu masigidi naye kyewuunyisa g'abaana aliraanye abaana bagambako aliraanye abato mugambe essimu asooka agiveeko abeeri wa buvunaanyizibwa tetugibwa kitiibwa kitiibwa. Nebaza bateesiteesi aba puroguramu eno okuba nti tuli wano mu biseera bya kata. Abantu bali kata ssaawa ze obuka bwe bati masigidi kyetegereza kata mu nnyumba zaabwe era oyagala nti bwe mala magaliba ngenda kata naye nga bwolaba agende katana nazigula tiketi aba ategeeza mu nnyumba ye. Abakyala be basinga okubeera abazibuzibu okuteekateeka mu dalasa naye omukisa gwe mulina wano mwabateesiteese ne basirika okugjako abato. Bw'oba oliranye omuto gwe bwena omukoonako tubadde tuli mu ssala nga waliwo abaana bakaaba. Omwana wo aba akaaba ng'oli mu ssala ng'omusitula. Bw'oba olina bebi wo n'akaaba ng'oli mu ssala musitule, kikkirizibwa, tewali buzibu. Bw'olaba kigaanye kati ng'omukyala ssala tulijjamu temukakatako giveemu okusinga omwana okwetika omuzikiti gwonna n'atawanya essala z'abantu. N'abali eno mu maaso ne balimu okusaala n'abaliwa lwa mwana ogwo giveemu ogende ebweru obudala budde omwana bw'anaatereera n'asirika ng'osa okusinga omwana okwetika omuzikiti gwonna oba jjama oba jjuma ye omukyala tebimukakatako. Singa kiba nga tusanze nti omwana agala kwetikka omuzikiti gwonna. Tugenda kusomayo hadithi emu insha Allah tujjemu ebyokuyiga. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات الموت رواه مسلم. محدثنا نبي صلى الله عليه وسلم yatukubiriza nnyo okujjukira okufa. Akthiru dhikira hadhimi ladhat, mwitirize nnyo okujjukira oyo akaaya ebiwooma. Omukaayi w'ebiwooma nga ye almaut, kwe kufa. Nabbi sallallahu alayhi wasallama atukubiriza nnyo okujjukira okufa, kubanga okujjukira okufa tekujja mu bulamu okujjako ebibadde ebinene nga bifuuka bitono. Okulowooza ku kufa ebyetaago byo ebinene olaba nga bufuuse butini. Njagala faamu, njagala kalina, njagala kuzimba akeedi, njagala street namba nga yange. Bw'olowooza ku kufa eyo kalina gy'olaba nga ennene gy'oyagala okuzimba kabanga kacupa ka soda. Situgambye nti okuzimba kalina kiri haramu, okuba n'effaamu kiri haramu, nedda. Wabula okubyagala ennyo n'oyerabira okufa kikuleetera okukola haramu bifune, kikuleetera okulyaza amaanya banno obifune. Abala batta bannaabwe, abala n'abakumpanya afune supermarket, hatta abalala ne bagenda ku nsaasi. Kiki njagala mbeere ne street ng'ebizimbe byonna street yonna yange abayitawo wahaji gundi awo wonna. Naye bw'olowooza ku kufa ebyo bifuuka bitini. Ate kasita weerabira okufa n'obutini olaba binene.
n'obutini bufuka biki binene. Ekyokulabirako osanga omusajja nga alina eka 10 egindi, alina eka 8 egindi, alina eka 15 egindi. Neiba we wano we yazimba amaka, ekikomera kya neiba nekijjako ewuwe fuuti 2. Wallahi mga kimenyewo ekyo ekikomera bakijjewo kyalumeene wange fuuti ezi. Naye ku mataka ago gonna gaalina kano basula kalekera mu neiba we alaba kinene nnyo. Kasita werabira okufa n'otajjukira kufa n'otalowooza ku kufa n'akatini mu by'edduniya kiba kiki? Ffe tuli bawalimu ne bakubira essimu jangu otugambire ku haaji, omusajja musiraamu atuleke ekikomero kimenyawo kya bbeeyi, twakizimbisa ssente lebba mungi. Nakubuza gwe Imaam manyi ku Kampala kuno fuuti kyetegeeza? Ku Kampala kuno ettaka fuuti emu manyi kyetegeeza? Nvira ne mu maaso gange n'omuganda nti bagenda kuziika mu fuuti mmeka? Batuteeka mu kamwana ndani kalinga kaala bwe kati basonsekamu tusonseka bati n'agamba kimenyewo fuuti ezi. Naye ng'alina eka 8 egindi, alina eka 12 egindi, alina eka 9 egindi, faamu ye nti etudde ku eka bwete egindi. Ne kana akalwanira alaba kanene kubanga yeerabidde nti byonna byakoleka wano. Neiba we musajja wa naga nti munange omusajja aganye kaba kikonde mu nnaku ey'obuzibu ne bakikuba kyonna ekika ku ttaka bakiseseetule fuuti meka tayinza ziwa neiba we. Kasita weerabira okufa n'akati ne kifuka kiki? Naye bw'olowooza ku kufa n'aganene ebinene nnyo olaba temuli. Era yagaa nti fuuti meka 2 tiwali buzibu. Kasita neiba mumuleke awo ekikomera kye temukikwatako nti bwoti wobitegeera nti yaki bamenya ekikomera ky'omusajja mukireke. Bw'obwegendereza mu nguudo omwo we tutambulira osanga emmotoka nga miliyoni nga 3 nga yeekolobodde ne ginnaayo ne bavaamu, naye nga kebakoloboddeko katwali mitwalo ng'eno okukakola oba 5 ne bamalawo essaawa endala 4 bakayana. Moka ya bbeeyi ojja gisasula, moka ya bbeeyi ojja gisasula, nga kebakolobodde katwala emitwalo ng'egi. Naye nga nnyiniyo yagigula miliyoni 3 alaba talina mitwalo 5 gizzawo kantu ako, ono alina ogisasula. Kasita weerabira okufa n'obutini kibeera kiki? Batrafiki ne bajja naye bagamba nedda mukanye kanaakantu katono mukanye. Ng'omusajja gwambi gwagamba wa booda tazirina yekenyini anonya 2,000 za kikomando naye agajja azisasula nakubira bajjeno abajjeni bajje babikole ki babyetabemu nogakale bannange edduniya eno akantu akatono nange omunaku nkakola. Yeerabidde nti wali okufa. Naye ng'omusajja gwakunya omulaba wa booda niye tetenkanya bwe tetenkanya abeerewo n'obwana bwe. Kyava tugamba sallallahu alaihi wasallam nti akthiru dhikra hadhimi ladhat, oyitirizanga nnyo okujjukira okufa kubanga tewaliwe kutuuka okujjako nga kukuteeka mu layini kugaba levo mu njogera yammwe. Buli wojjukira okufa ofuna levo mu bulamu. Bw'oyerabira okufa oba tolina levo, kuzimba, kugaziwa, kulowooza nti wakitalo. Yenno wabeera omuvubuka olwo gujja bagira nabanga muvubuka nga nawo kasente Olungereza alufuweeta alinnyako ne ku nnyonyi alowooza mu loodi yeyakasooka ku nsenga. Ezo airport zoyitako abaazizimba baliwa bakadda mu ttaka, abaasooka oziyitako naza bakitalo. Atukubiriza nnyo sallallahu alaihi wasallama okujjukira akthiru dhikra hadhimi ladhat, muyitirize nnyo okujjukira akaaya ebiwooma almaut. Lwaki okufa nabbi sallallahu alaihi wasallam akuyita omukaayi w'ebiwooma nga tebannakubiikira muntu wo, nga tebannakubiikira muntu wo, naye nga bakubikidde omuntu wo
abadde ow'omugaso ennyo, omwetaaga nnyo, omwagala nnyo, naye bajjudde emmere awo, tosobola kuddayo kuwooma abadan. Omugenzi yennyini gy'alaze bigaawo, ffe balese no ffe kennyini naffe bitukayidde. Kyava muyita sallallahu alaihi wasallama hadhimi ladhat, omukayi w'ebiwoomo. Wabula ate bwe tuba twogera ku kuyitiriza okujjukira okufa, ate bino wammanga biri haramu. Okwegomba okufa, okwesabira okufa, just kwegomba bwegombi kiri haramu. Ate olwo okwettu eyo kabira min alkabair, zambi ddene, mazambi amanene. Natugamba sallallahu alaihi wasallama la yatamannayanna ahadukum almaut lidurrin nazala bih, omwana adamu teyegombanga okufa olw'okuba eduniya emunyize. La yatamannayanna ahadukum almaut lidurrin nazala bih, tewegezanga neweegomba okufa olw'okuba eduniya ekunyize. Okwegomba okufa oba okwejjawo newetta, byombiriri kabonero akalaga nti gyolaga wafu, tolinayo kalungi naako. Oba kubanga waliyo akalungi tewandikoze ebyo, olwokuba sente zibuze. Mbadde nagula magulu 10, bangambye yonna eweddewo, kati zigenda kubeerawo ntya? Emmali ye tokomose, nawuli agala kwejjawo, afiiriddwa abantu be, bagambye famire yonna eweddewo, naye nayagala kanjigoberere. Kaba kabonero akalaga nti gwe kenyini eri gyolaga wafu. Waba kubanga walamu tuwandifunye embeera efaanagana bwe. Lwaki obusiraamu butugana okwegomba okufa? Kubanga gyoyagala okulaga tolina mukisa gukola mirimu, ibaada, sala, kusiiba, kusaddaka, ebyo gyeweegomba tebiriyo. Ebbanga lyomala ng'okyali wano oba n'omukisa ogwongera ku ebyo, oba oliawo Allah n'akuwejja, naye eri tebiriyo. Ate okwegomba obwegombi ekyo kabonero kalaga toli mutuufu eri gyoyagala okulaga. Ne bino ebizibu byotugamba nti bikunyize nnyo kaweegomba ogende ebi, bino bitono okuby eri gyoyagala okulaga. Ebikunyize wano biki? Bitono ku biri byagala okulaga. Yoga nti wakiri kanfe mpommule, n'ogamba labano ani yagaa nti bwebafa bawummula buwummuzi, eri naye waliyo ebyayo bikufuula bizi. Nze yawummudde, nze sukali adda mutawanya nyo, ne kawummule, kikoze bulungi n'awummula. Gwe omusajja omusomi w'eddiini ng'oyogera ekyo aba akyusiza bukyusa mpangaala, kubanga neeri waliyo layifu yaayo nziramu. Omuntu okwegomba okufa kaba kabonero akalaga nti gyalaga wabi nnyo n'okusinga eno gyava. Waba kubanga gyalaga walungi tayinza kwegomba. Omuntu okwetta kaba kabonero akalaga nti eri gyalaze wabi nnyo nnyo nnyo. Waba kubanga walungi tayinza kwegomba ebyo, tayinza nabikola. Eno gyadduka walina kaleeko okusinga gyasazewo okulaga. Eri wa mutawaana atuwa n'adda akyalina omukisa ogulongoosa, nayimukako ku layiri eri tebiriiyo, n'asaddaakako eri tebiriiyo, n'ayunga ku luganda, zonna ezo mpeera eri tebiriiyo. Nabbi n'atugamba sallallahu alaihi wasallama, fa in kaana la budda min, bwe kibanga embeera gy'olimu oteekeddwa okwegomba okufa, wakirisa busabiddwa, ayi Allah ndekaawo ku nsi kuno bwe kibanga okubawo kwa nkulimu obulungi. Bwe kibanga temulimu bulungi nzijaawo, soma busomiddwa eyo yokka. Bwe kibanga obulamu bwange ogenda mu maaso nga ndi wano kirimu obulungi, ndekaawo. Naye bwe kibanga temulimu bulungi nzijaawo, kubanga ye Allah akumanyi. Wabula ate obusiraamu ne butukkirizaayo mu kalayini kamu okwegomba okufa olw'ensonga z'eddiini. Bwe ziba nga nsonga za ddiini ate okkirizibwa okwegomba, naye so si ate kwetta, kwegomba. Nga Mariyamu
Allah bw'atumiza mu Qur'an al-Karim فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Allah tumiza mu surati Maryam nga tumiza omukyalo oyo bakama baffe bayinginiya lweza bakyatereza ni omala tuga mafuta gaweddemu bale akantu kalina katuleseka kanyaga kade katuleseka akanyaga kakuba sauti atugugajawa aina kage isi wali bizi live mpana kubira live atenze bane inansonyiwa sina ddoboozi nandibadde enkuba eri naye gijja kuyulika bwenkuba eri mbajja kumala wiiki 3 basomesa litaaguka naye olwa masheefu waffe bali nga wano tewali na kantu ayokya wano wonna sokojewa olina otuwa ahwaayo ki ekigenda mu maaso waliwo obuzibu anti olina otugamba soka tubagambe amasanyaze bali kutegula bateereza gakomyewo nsaawa oteekeddwa okuba nga otu updates tutuba nga tuli akifa bwemba mutambula mu nnyonyi buli akagwa balina okubagamba buli akagwawo so si oba ki ekigenda mu maaso ba mu maaso wetulaga waliwo embeera nzibuzibu tujagiramu bwe tuti so si kugira bugizi oti ate kyekigenda mu maaso Allah jeneta tajiza bannaye okukyusa omuzira okitwala sawa bbiri eno basi oba muoli batuli okwakareezi kitegeeza jana kitendeza mpeeri tewali yinginiya wano gewa byekwatiremu sumulira okweyanga kale guleke bismillahi rahmani rahim kakati bassebo ne bannyabo ebadde bakama baffe batyatereza mu bayinginiya ate twebaza Allah tabaraka wataala tuleetedde embeera eri kuulu naye eribadde eri mu genereeta bino wammanga bwobanga ogenda kuteekateeka darusu obitunuuliranga kubanga byerimu kubikola darusu ennungi ekisooka emizindaalo bwekiba kyetaagisa tulina nakupangisa gino egya salatu lujama gino gyakusaza layini 2-3 kuyisha kusubuhi tetugirayingako gireke tupangise emizindaalo neffe bwetuba tuteekateeka darusu amanyi gaffe gabeera nnyo okuwalli okakkana nga ate abantu tebawulira so nga ate ekibaleetawo si walli kuwulira era nze wentuukidde wadde abadde nga bali mu mboozi nimbabuuza kiki ate ffe tuwulira kati amakulu bakuwadde obudde bwabwe bazze tebawulidde
okakasanga kati generator ngeyo nemukulamu ne rehearsal nemugikuma nemusoka muwulira naye kati tugenzo gyekanga ngekuba eddoboozi ddene kuffe wetumanya nti eddoboozi ddene netugula waya netugyongerayo eri wansi eddoboozi netibeera ekyo bali abasijja mu kuteekateeka ekidongo daawa erina okutuuka bafuba buli kimu ne basoka bakola rehearsal ne bakola kiri ne bagezesa kiri ne bagezesa kiri guno omuzindiro gukuba bulungi wano banaawulira wali neffe bibanga ebituguddeku bino byenjogera mbyogeza mutima gumu kubanga nze mbeera madalasa mwenkulidde mwenkaddiridde nga manyi ekisookera ddala ng'oteekateeka darusi mizindaalo waki itunda lyakawunga n'ebijanjaalo naye ng'abantu bawulidde kubanga kyekituleeta eka tulina ebyokulya buzaabo bonna tibana byakulyaka naye ffe wetubateekateeka darusi amaanyi gasinga kuba kuwalli tulina kilomeka tuyingidde 8 twetaga 15 katuddeyo ku hadithi yaffe Allah tunyumiza mu Qur'an al-Karim gayogera ku Maryam nga bwe tugambye nti omuntu akkirizibwa okwegomba okufa sigambye akkirizibwa okwetta obusiraamu gwe buwaayo omukisa yegomba okufa lwa nsonga za ddiini naye nze duniya kiri haramu okwegomba okufa olw'okuba mbu eduniya ekunyize ddyo kono eduniya emunyize mu maaso n'emabega eduniya emunyize eka ne mu kibira nasalawo yetekemu omugwa yo kiri haramu nasalawo yegomba okufa yo kiri haramu akkirizibwa okwegomba okufa naye nga si kwetta kwegomba bwegombi yowe ensonga z'eddiini nga Allah bwatunyumiza mu Qur'an Maryam olubuto we lwamuluma olw'okuzaala omwana ono nabiyullah Isa alayhi salam yatiira eddiini ye kubanga ku kyalo kwe yali ava yali akakasibwa nti mukyala bonna ddiini nnyo kati nga talina wagenda binnyonnyola taata w'omwana yaani naye kenyini tamumanyi bulijjo weefulano oli mukazi wa ddiini laba byewakoze kwekwegoma nti singa mitu qabila hatha singa naffe mabega wakuntu nasya mansiya ensi nenerabira naye kati mbadde manyikidwa ndi mukazi wa ddiini bagenda kumbuza taata w'omwana aliwa olubuto walugjawa ngenda bite byantya naye ansa zonna Allah yazimuwa nga kristo bwe tugimanyi amakulu akkirizibwa okwegomba okufa lwa nsonga za ddiini ekyokulabirako nti we kirabika singa eno society ogiwangaaliramu nja kulekerawo okusala jama nja kuva ku ddiini nja kugwa mu butambuze nja kunywa omwenge oyakkirizibwa okwegomba so si kwetta kubanga okwetta kyo kiri haramu era mu hadithi al-Qudus Allah atugamba nti abdi badarani binafsihi faharamtu alayhi aljanna yali ayogera ku mwanadamu eyesse ti omwanadamu ono omuddu wange ayanguye okwemalawo nange sigenda mumuwa jana akamu kubonera obulaga nti omuntu agenda mu jana kwetta okwemalawo kibi nnyo ate egyo emisomo ku mulembe gwaffe guno mikulu nnyo kubanga ku mulembe gwaffe waliwo abasomi b'eddiini abamu ng'alabayo okwemalawo yejana neyerabira nti lumu kristo batunyumiza basahaba ridwanullahi ajmain bali banyumya ku mukwano gwabwe omu mu basahaba nga mulwanyi namige ng'alwana anyiikira nga bwolaba omuntu nti anyiikira afaayo nnyo tatuula nabbi nababuuza nti ani gwe munyumyako gwe mpulya gwe muwaana nti gundi ne fulani bwati ne bwati nabagaa nti oyiwa muliro ti ya rasulallah omusajja alwana tatula tanywadde etondo ly'otuzi nadda muli n'ataasa bano babatwala nti wa muliro kigamba kyabatabukako nnyo nga kisusse obunyiikivu bwakozesa naye babazzeemu okutabaala omulabe n'agenda afuna ekisago obulumi ne bumusukkako n'asimba ekiso mu ttaka n'akyetungamu nabbi n'agamba nti saabagambye munnamu wamuki wamuliro saburu obugumikiza bwamulemye ekisaga akireese ye Allah omubiri gwe kiri gwa Allah yagukuwa
obulamu bwe mukize bwa Allah kubanga tewerabira nti buno obulamu bwe tulina bwa Allah eyabutuwa si bwe kiri kibula bwe takuvunaana ebintu nabikuwa bikozeseza bubi lwaki ne wano mu bulamu obwensi poliisi n'ekizuula mbayala kwetta mukomera gye bakuteeka kyozanyirako si kikyo omwanadamu kyakola kiri kiki kimu sabulu bukola ki gumiikiriza kati bwe tugamba nti nabbi atukubiriza nnyo sallallahu sallama akthiru dhikira hadhimi ladhat muyitirize nnyo okujjukira omukayi w'ebiwooma kumujjukirako na kumulowoozaako kikuleetera okukola emirimu emirungi n'okwetegekera olugendo n'okwetegekera safaari n'okuteekateeka entaanayo so si ng'abamu ate atabuka butabuusi neegomba okufa n'ayagala ate yeemalewo ye kennyini olw'ebizibu bwana buli wano bunsaba kyakulya landiroodi andi bubi siina fiizi akalimu banyimiriza ebizibu nga binsusseeko ng'agenda ku muyembe nga wanikayo omugwa yakati kinewunyisa bagamba abantu bonna abagenda okwetta waba alinnya omuti oba kiki n'amalala b'omusota ate emisinde gyaziza misufu noga nti omusota kugenda kukwanguyiza gwebeerawo bubeezi bunasenga nalaba omusota ayita ekyalo kyonna bajje bamuyambeko okugukuba kati bamubuuza eno badde okimyeyo ki badde nayo puroguramu gyenziza okukola olidde obusiraamu eddiini yaffe ey'obusiraamu yakusoma yakutegeera okwegomba okufa kiri mu kalayini kamu kokka lwa nsonga za ddiini ebizibu bino ebyedduniya ebitunyiga Allah yabireeta ajja bimalawo bali fe olabanga gwalina ebingi tonnamanya ku banno fe olabanga alina ebiki ebingi noga yarabbi obanzi kati Allah namukola ki obwo butiini busammambiro tomanyi banno bwe bayimiridde singa bakubikulirako bwe bati omanya nga bwoli omugagga omanya nga bwoli mulamu omanya nga bwotalina bizibu wa inna rabbaka ladhu fadlin ala nnas walakinna aktharahum la yashkurun Allah tugamba mu Qur'an al-Karim atuwa ebirungi bingi atukolera ebirungi bingi naye situmwebaza kuba tetubiraba omwana Adamu butonde bwe kyayita ekirungi kiri eki maali kati Allah batamuwa maali namuwa ebirungi ebirala takakasa nti amwagala era abimuwadde kubanga talina kiki emaali si bye ebirungi byokka mu bulamu waliyo ebirungi ebirala ayinza okuba takuwadde emaali nakuwa ekyobugagga ekirala ng'oli herefe ogooza okubeera ng'oli mulamu 100 ku 100 si kyabugagga era mwekini muteekawo n'olugero nti herefe eziwerefe obulamu bwe buki bwe mumala ate nemulwerabira tuli fenna ekigambo riziki fe tumanye ekintu eki maali oyo Allah yamuwa riziki oyo omulabiraawo nga bisaati ayina riziki ategeeza maali riziki kigambo kigazi fe twagala ntukitufunza kwe kumenyeka singa tulandulula ekigambo riziki ekyo makulu amatuufu wano buli atudde wano Bill Gates buli atudde wano Bill Gates mumanyi kasajja kazungu kali eyo kagagajamaani bagamba kekananyini nsi abazungu bagamba era yakola puroguramu ezikwetambulira mugagga muvundu singa ekigambo riziki tukitegeera mu ntegeera entuufu buli ali wano Bill Gates naye ffe tumanyi nti obugagga ekigambo riziki kiki sente kati kankubuuza ekibuuzo nga sagala ansa nabbi sallallahu sallama Allah yamuwa riziki bati yamuwa ansa eri egi yamuwa era tagenda kwenkanika mu nsi yonna mu riziki yalina sente ansa eri nti nedda baasi yali Bill Gates w'ebiseera ebyo muyirimu yali Bill Gates w'ebiseera ebyo mu ibaada yenkanikamu ebyo obwo nabwo bugagga naye ffe tumanyi obugagga kiryaki sente era Allah batazimuwa abeeraawo neyekoteera n'abeera ng'omunaku ng'alinga gwe bakyaye kikirankanya wallahi obwavu
enize ensi za Afrika zino ono Museveni atusse obwavu wallahi gavumenti eno naye ngaebirala obirina oli mugagga mu birala oli mugagga mu biki lwakuba ffe tufunyeeko mukisa kutambulako naye weotegerera nti oli mugagga mu birala ekyokulabirako buli bwobanga bwe bajjula emmere ne bagiteeka awo oba nga osobola okulya buli mmere gye bajjudde kati ani okwekana obugagga oba amasavu mangi oba butto mungi tiwali buzibu olya buli ekyo kyakusaaga waliyo abantu mu nsi muno ffe betwegomba nga bwabazzewo ntajja kulya tewali mmere ye omwo mulimu butto omwo mulimu obutungulu omwo mulimu ennyaanya noga nti kakati gobeerawo oti naye ffenna nze nga bwe ndi wano mpozi nga emmere eri haramu mu busiraamu naye mbusukaali mungi mu juyisi gweteeka wano jagolayo bwe sigimala sina buzibu sisitimu eri ejja kwetereza ne sukaali waayo omuntu waliwo omusajja twali naye ne bagula obukajjo buno obususe okulyako akantu bwekati alina kusooka kubira dokita obukajjo batimatima mubumanyi jasika papajjo bwekati alina sooka kubira dokita we amusabe amubuulire nti yakulya ku kikajjo tekirinse sukaali kati oyo omusajja nange yani mugaga nze nga ne bwoteekawo bakuli ebikajjo njikuba nenjiteeka wali nengera nenkola ebyange wa inna rabbaka ladhu fadlin ala nnaasi walakina aktharahum la yashkurun Allah tuwa ebyobugagga bingi naye bituteeraawo naye situmwebaza kuba situkola ki tetubiraba ffe tumanye ekyobugagga kiri eki maali era kyekitu ekyokwegomba okufa kyekitu ekyokwagala okwetta olw'ebizibu bino ebyessente naye nga oli mugagga muvundu tuli fena waliwo abagagga abobyobulamu talina wamuluma naako yayingira dde emyaka gya pressure tabirina kakati obugagga obulala oyagala bwakikaki omuntu yenna ngaatudde wano ng'olina emyaka 4 plus nga twebakira ku makerenda onyoonya bugagga bwakikaki obulala abo bannagagga boolaba makerenda ne gamala gabula bavugemuoko ekiro okunoonya famasi gule obasanga baddamu no kiki amakenda ga haji gaweddewo tagenda kwebaka tulina okuganoonya mpaka amakerenda gakoze eki nawe omera amakerenda ogwa bugweri omwaka ne gugwa wali n'omwaka omulala ne gugwa wali n'omwaka omulala ne gugwa wali owooza mutuli banaku tutudde ku bugagga obutagambika lwakuba ffe twalowooza nti obugagga buli mu kalayini kaki sente essente ku bitundutundu 100 mu bulamu bwo oziteekako ebitundutundu 20 ku buli 100 ekinaana si sente birala ekyo kizibumu okukikkiriza naye obwetaavu bwaffe eri sente mu bulamu buli 20 ku buli 100 ebisigadde ekinaana sikati makulu ekinaana tukirina ffe tuli gana abiri ge gatutawanya nobeera n'omukyale waka nga oliawo oli mulamu omukyala gwolina eka mu kalumu kamwako muli mujja nansufe ey'okunsi wali tewaliwo sente ekigambo riziki tukigaziye waliwo Allah bawa riziki muyirimu nga mugagga muvundu waliwo bawa riziki mu ibada nga tewali ibada ya sunna emuyitako waliwo Allah bawa riziki mu byaherethe nga mulamu waliwo bawa riziki mu bya sente nabawo sente n'ebirala nfofoolo maliriza ne aya emu mu Qur'an al-Karim nga Allah tabaraka wa ta'ala tugamba man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba anakola emirimu emirungi Allah yatugamba anakola emirimu mirungi mukkiriza mwami mukyala ngenda mu obulamu bulungi falanuhyiyannahu hayatan tayyiba kakati obuzibu bwe buli mu kantu ako ffe obulamu bulungi ffe betumanyi bulala ne Allah ategeeza buki wano omwana Adamu omugaa nti oyo omusajja alina obulamu bulungi emmoloka erina kuba ya bbeeyi nnyo bakuma mukuume alina ekikomera kinene ku kyalo tekyenkanika afuna omusaala miliyoni 15 2 omwezi biki tava ku nnyonyi ffe bwetumanyi obulamu obulungi
ate mu maaso ga Allah obulamu obulungi bulala bwe buluwa ibada na yirimu ibada na yirimu ero yagandika kati mugamba okusukubira mu ibada na ki Allah ko obulamu obulungi okulema emirungi Allah ko obulamu obulungi eri omusajja ku kyalo mwalimu gwe tulira naye te buli kanaku asomejjuza Kurani ebbiri teri sunna gyatasaala ennaku za sunna zonna zisiiba naye ayambala niigine erimu n'ekituli kati otugamba otya mbu Allah mwadde obulamu obulungi nga ne niigine erimu ekiki okubanga asobola okusoma ejjuzu bbiri eza Qur'ani buli kanaku obwo si bulamu bulungi gwegenda okigezeeko labe obooza kyange okubanga buli ibaada ya sunna temuyitaako obwe bulamu obulungi bwategeeza obulamu obulungi kyabategeeza kuggulirawo ibaada nezikugondera nozisangamu obwangu nakuggalira ku saidi y'amazambi naye ffe tumanyi obulamu obulungi rupiya ebitala bya muto oyo gundi nje ebitala byakolaki tuddira ebitala byebikutte ffe ate nga tugaba byabata biba bikutte mukwate kubanga rupiya kikemo Allah bakuteera rupiya swala ezajjamu ddayo zirabako kati omuntu alina biliyoni ya sente wanaatulawo mu dalasa anaatulanga nasiba wano naffe ng'akolawo ki y'amasimu gaafunako bufunyi yaba munoonya ng'alina biliyoni ya sente mu banka ng'atulawo naffe wano atuwe buno bonna obudde esooka engatto zibagenda kuzibba zigula miliyoni 7 engatto wagitta ekyokubiri abamukubirako amasimu abamulyako simu zokka zafunako bufunyi nsufu talina budde falanuhyiyannahu hayatan tayiba nyenda mu obulamu obulungi twategeeza obulamu obulungi buliriddawa ibada Allah buli wakusiima akugulirawo ibada ffe tulowooza nti ate alina tugulirawo byaki byanfuna riziki bya rupiya bwakusiima ne ibada gyewali osangamu obuzibu luli osanga nyangu eyali akalubirira okuyimirira ekiro okusaalako osanga kyangu eyali akalubirira okusibako okunaku za sunna Monday Thursday golokula nga temwalinga kantu nga kyanguwa kyategeeza nti ngendamu obulamu obuki kugulirawo ibada ate kasita omunyiiza n'okola byatayagala nga ibada aziggala nga gulira mazambi kubanga n'amazambi nago bwe gatwe gafaanana ezambi eryali ezibu luli nga olisangamu obuzibu tayimu etuuka nga kaluba nali wali wakiri ali nga linema luli kumbe Allah akugulidde sayidi eyo kale lulinze golaba okweŋŋanga omukyala nga mba mpulira ensonyi mwana atu naye kati ate sina kyempulira namu nze mwambalira yeewaana tansimuulira banamu wadde sekendi nze namwambalira edda kanagweramu eyo baba kiyanagana buganyi yalowooza mbu ali successful kumbe Allah amugulidde sayidi eyo ate bwagulawo nezambi bwolimala nga gulawo neddala bwolimala nga gulawo neddala bwogulawo nga geetuuma gati Allah tabaraka wataala bwati bwatwagala era bwati bwategekera gyetukoma okutereeza nga tugulirawo ibada byebigambo byange binjagadde okujjukiza bato bange nva ku muzindaalo nga mbakuutira nti abaana baffe bawumudde omwana wo gwewazaala ye project esinga okubeera ebbeeyi mu projects zonna z'olina mu mirimu gyonna gy'ogenda okukola waliwo alina akaduuka waliwo alina supermarket waliwo alina nankani essundiro ly'amafuta teri kya bbeeyi nga mwana wo teri kya bbeeyi muwa obudde mulabirire mu supervising mwetegereze muteeketeeke naddala ffe abaami abaami tetulina mukwano eri baana baffe tubeesamba bwesambi abaami bawana e Uganda wano mu Afirika tulina basomesa busomesa nti ogwo omusaayi gwo ssebo ogwo omusaayi gwo gyokuma okumwesamba mu buto naye bwagenda okwesamba mu bukulu bulwotekawo olukonko wakati wo naye mu bukulu naye ajja teekawo olukonko bamugende nti wayi batugeye muzeeyi mulwadde mukyalo eyo kyali bizo bagandabe next week eyo nze ndi muwalimu
mubira n'omusajja omuzeyi ku kyalo ku muzikiti ng'abayimaamu bamugulira sukaali ne panado. Bw'amala okufa ne wajja agavuuka agafaanana omugenzi nga gagavundu ne gatandika okuwa oda ne galeeta tenti ne baleeta ennyama newaguze mu bulijjo muliriddawa taata wa mu muzikiti gumugulira ne kajuyisi kanaminisa eddagala. Kumbe bambi muzeeyi yasima olukonko mu buto bamunoonya bagatte tebalaba waliwo olunnya luwanvu mutuukako. Newaga tetwagala kuziika kwa taata waffe tuswale mu kuziika ne bagula ennyama ne bagula omuceere. Tetwagala kuswala mu kuziika kwani nga baswala dda. Bulijjo Imaamu yalabira kitabu naye wootegeerera nti abazaala nga bamumalayo yenna ennyindo yonna eva kuno mpaka kuno. Waliwo abaana bafaanana taata waabwe noga nti erabbi kino kiki ekyaliwa. Olukonko tuluzibe mu buto. Odda otya ewakaga omusajja abaana ne bakubuuliza mu jjumula bafukamira waliwo nasipirano dadi tasobola nakwogera buluguma bulugulu na abaana bakubuuza ogo ate wano ajje mpateko mutwe mulere baba muto mulere wakubuuza agende wajje neeri olengerako kanoko kasipirano dadi ani oyambuuza nze Rukiya bulungi tamanyi nakumanya ani amukolaki. Ekibali ky'okubuuliza eri tebalina gasemberera mu tujju. Tebalina gasemberera kiki ate munaye bamaama batuleka mulayini eyo naye ffe oli yaŋŋa nti obwavu buleeta ebyo nanonzadde ekyokulya kimbuze ate bujja bumbuuzabuuza sagala kumusina buddenzi kati bebakuleetedde obwavu abaana byagenze kunoonyeza sukaali zibuza akomyewo talina sukaali tewali buzibu Allah jatuwa sukaali abaana bo babuuzi gwe omusaayi gwo ziba olukonko nabo bajja duziba mu buukulu niyo ina akaana mwaka gumu ebiri tokasitula nako ya rabbi tokanywegera nako ku matama akaana ak'omusaayi gwo n'omusanga nga maze emyezi 5 tasitulanga ku kaana ke. Allah kuwadde ekebbe ekyo kirabo waliyo ababinoonya ne bagenda ne ku nsaasi kiki tunoonya luzaalo lubuze paka ku nsaasi. Nyina mukwano gwange nasoma naye Buwarabu eyo Allah tiyamuwa baana naye bwe njogera naye ayinza okunkabya amaziga. Namugamba ekigambo lumu naŋŋa nti toddangayo kukyogera. Namugamba nti abaana batawanya unaleeka noonayiwa amazzi naga nti taba nnono tomanyi nti ekyo kikulu. Naga nti ffe tuwangalira mulimbo n'omukyala wange mu nnyumba muba quiet temba ddoboozi naye omwana bw'akaaba nayiwa amazzi towala mpe ojja kukuba ennyumba ng'ebaamu obulamu. Oyo mugamba atekewo mpolampola ng'ennyumba ebaamu ki obulamu. Naye yaŋŋa nti ffe tubeera n'omukyala yabuza nzijjule lindamu awo ne musirika eddakiika 4 so omwana waabeerawo nalinnya entebe nayiwa amazzi n'agwa n'akaabamu nankani nga muva mulimbo. Naye ffe ababulina olaba butagwanya bukumalako emirembe kullama tushawish tujibu lhaya fi lbait buli wabeera sitaboni nadde eno nadde eri ng'ennyumba ebamu obulamu ng'erima kufaanagana n'erimbo gye bazika mulimbo wabayo eddoboozi. Abaana baffe gye bali tubawa obudde okuwa omwana wo obudde ekisinga omuwa ssente okusambako akapiira n'omwana waawo ne bakusamba mu dakiika 5 zokka zakwetaagako oba omukoledde ekigambo kinene dakiika ezi tuli fenna ate bamagulu meeru baabitegere tusinga wadde baagano tula shahada ate bamagulu meeru baabitegeera ate nabo ne basala layini ate ne bayonoona bamutiitiibya nnyo omwana ne bamwononeera. Kyobula wera obusiraamu busigera nga bwa waggulu bukugamba omukolera ebyo naye era bina mwokoma so ate kusala busazi layini tagambwako takola ki nagenda ajjula ekyejo ate ne twonona bwonoonyi. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu ma zakkaha